kambwe mwebale kujja mwena simba zibafiiki kyakabi omugaza case dismiss abakimanyi bamanyi case dismiss kamwe mabega ate nawe ugambye osabe Okay, bana ndoze ekintu mukitegedde. Nga mwana mulenzi fiki Gaza yakateebwa bwati we paba. Abawagizi be batandise okusagambiza ne batandika okubanga bakuba ebitaasa n'enduulu wabula essanyu eryokuba nti artisti waabwe omuntu waabwe bamutadde limaze ekinene ennyo eddakiika 5 ku 10 ate fiki Gaza tebazeemu ne bamukwata ate ku luno we bamukutolooza ebintu si biralamu ebintu ebya fiki Gaza birabika byononese olubadde okubanga bamutabwe bati wabaddewo abasajja ababadde bamulindiridde ne bamugemerawo omusoga akuyita okugema fiki Gaza olubadde okubanga bamutabwe bati kooti ku kakalu ka kooti ate abasajja ababadde bamulinze abawanvu n'abampi ne bamukwatirawo ne bamugamba nti ssebo oswadde tojja kubanga osula waka tukuzaayo nga kooti emaze okumuta ensonga ereese ekyo tugenda kubanga tugifuna ku vidiyo eno yemu katusooke tulabe mwana mulenzi fiki Gaza nga bamukunguza bamutwala kipayopayo musajja wa Katonda nga abadde n'engoye atandise okubanga yeeyambula asobole okubanga afuna ku kabombo anaabe naabeko ebisiraani na buli kimu kyonna ekyekomera abasajja ne bamugayitawo tebakiriza nakwatira muntu ku kooti ebintu bya kisi exactly kambadize ndowooza akatambi kwe tunaaba tutambulira kennyini akatambi nga mwana mulenzi fiki Gaza abasajja bagenda maaso olw'okubanga baddamu okumukwata kati bitandise bitya lwaki fiki Gaza bazzeemu okubanga bamunywa ate ne bamutwala kipayopayo mu mbeera enzibu ennyo kibadde bwe kiti fiki Gaza olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 8 Apuli 2025 yagenze maaso n'okubanga akeesebwa ku kooti e Makindye wabula musajja wa Katonda asiibyewo kumpi lunaku lwonna nga tannalaba ku mulamuzi agende maaso n'okuba nti akamutyemulira oba agende maaso n'okubanga amuta musajja wa Katonda asobole okubanga adda eka fiki Gaza obudde bubadde buwungeera nga tuyingira ssaawa 10 essuubi ly'okubanga alaba ku mulamuzi ne ligenda mu maaso n'okubanga lidda engulu wadde ng'abadde atandise okubanga bijjijjidde ng'alabira ddala nti abasajja balabika bandimusuzaayo wabula mukama nga waateerabira babe omulamuzi agenze maaso n'okubanga atuuka era mwana mulenzi fiki Gaza bamutadde ku kakalu ka kooti ka nsimbi akakadde kalambirira ate abamweyimiridde ne bamweyimirira ku non-cash bail oba ku nsimbi ezitali za buliwo abukadde 10 buli omu ababadde bazze okumweyimirira mukadde keekamu mwana mulenzi fiki Gaza nagera maaso n'okubanga asabibwa akwate passport ye gy'atera okubanga akozesa ku kisaawe ng'alinnya ennyonyi okugendako ebweru n'agende maaso n'okuba nti ajanja eri kooti awo nno kibadde kitegeeza nti fiki Gaza abadde akkirizibwa to walk a free man afulume era agende maaso n'okubanga yeeyagala nga bw'olabye akatambi k'entandise nako wabula musajja wa Katonda in fact mu kooti omusango badde bagongeddeyo paka nga 12 Mayi 2025 era nga lwabadde ow'okuddamu okulabika mu maaso g'omulamuzi wabula fiki Gaza ono musajja wa Katonda olubadde okubanga ebigere bye abitambuza n'abifulumya ekkooti
wakati mu nduulu, wakati mu bawagizi abasanyufu ennyo, wabaddewo akamotoka ka buli wendi nkusiba amazima ga Katonda nga kalinze Fiki Gaza, wadde ng'abadde ateereddwa. Fiki Gaza olumaliza abasajja basuse ne bamulinda n'akyakyankyamuko n'abantu be ne baserebuletinga okuba nti ateereddwa. Kati waliwo omusajja azze nga ayambadde kooti ng'era ali mu ngoye za bulijjo. Omusajja ono yagenze maaso n'okuba nga ateeka Fiki Gaza ku under arrest, n'amunyweza we kaba, n'amukulugusa ng'abamawulire balaba nga buli omu waali alaba bw'atyo, n'amukulugusa n'amufulumya paka ewabadde akamotoka. Ate olwoza ki ekiddiridde? Musajja wa Katonda kumufubitikamu munda, abasajja ne bateekako ekkufulu. Fiki Gaza olunaku olwaleero lwabadde alina okuba nga asula eka nti bamutadde, abasajja bamugambye nti tukuzzaayo, ate ku luno nga bamutwala walala. Ebya Fiki Gaza binaabeera bitya? Fiki Gaza wadde obudde bubadde buwungedde nga babadde ne kooti emaze okumuta, bamututte nga n'emmotoka ya prison weeri awo eyeeruzira erinze basibe balala. Musajja wa Katonda naye ne bamukulugusa ne bamuyingirizaawo ka buli wendi nkusiba. Nsonga ki etwazizza Fiki Gaza nate ng'ate babadde bamaze okumuta? Okujjukizaako ku bigambo by'omukulu Patrick Onyango, yatugambye mu lukiiko lw'amamawulire nti Fiki Gaza yabadde avunaanibwa simple robbery, era nti DPP yabadde awabudde nti Fiki Gaza bamusingise oba bamuteekeko misango gya simple robbery, obubbi obwa bulijjo oba obukkakkamu. Wabula wakati awo nga bagenda mutanza oba nga bagenda muteekako omusango gwa simple robbery, era gwe gubadde gumuleetesezza. Waliwo omusango omulala ewakiso ogwa aggravated robbery, ogw'obubbi obw'okubbisa eryanyi. Omusango ogwo omukulu Patrick Onyango yabadde ayogedde nti nagwo babadde babagambye nti balindeko okuwabula kwabo ababadde n'omusango ogwo. Kati omusajja bamuleese ku simple robbery, we bamaze okuba nga bamuta kooti, ab'ewakiso ne basitula buto ne bagamba kale kati kooti emutadde ffe tukkirize emutadde. Kati mu mutuwe tumutwala ku misango gy'ewakiso, aggravated robbery. Omuwagizi wa Fiki Gaza olina okweraliikirira oba teweeraliikira? Muganda wange weeraliikirire, agogo ge mazima. Okusinziira ku mukulu ayogerera poliisi, yatugambye nti aggravated robbery esobola okubeera non-bailable, nti oba kino kika kya musango ekisobola okukutwaza beyiro n'olwawo okugifuna. Fiki Gaza mumusabire, ebintu bya Fiki Gaza si byangu, ateereddwa, basajja bamukutte. Ejokuna Farms Company Limited, omulimu gwabwe ogumanyi ogwa Ejokuna Farms Company Limited. Bano nno baliwo okuguza obukoko obuto okuviira ddala ku bw'olunaku olumu, n'enkoko ezikulidde ddala. Balina Rainbow Roosters, balina Sasso, balina Croilers. Osobola okuba nga obasanga wali Entinda kumpi ne Victory Church. Buli nsonga zonna ezikwatagana ebyenkoko, ate kye bakugamba nti wonna abawagira basobola okuwa vet doctor wa bwerere oba omusawo ow'ebisolo n'ebinyonyi wa bwerere. Kasita oba ng'oli kasitoma waabwe abasiddi omusunzuzira eddoboozi eriri emabega w'omuzindalo. Njagala okutegeeza nti eno channel bagiyita Agaliwo. Kati bw'okeera ne weerabira channel efaananako bweti, bagenda maaso ne kuba nga nkwetegereza ne gamba kale kati ono omuntu agenda kusuba ebirungi, agenda kusuba information. Abasiddi omusunzuzira erinnya eryange kale
omukutu gwoliko gwe guno gwennyini ogwagaliwo information nga bwe begenze maaso n'okubanga etuuka bwe tugere maaso okubanga tugikuwa mukwaro gwange tugere maaso kubanga tuteekamu bifutaafuta edde okubanga tugatagatamu ebintu nto ebitatuukaganye na mutindo information nga bweri bwetuuka likinga video eno likinga